Amawulire. Ababaka bali ku ludda oluvuganya gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu balaze obweraliikirivu olw'ebbula ly'emirimu mu basawo abakugu abali mu ggwanga lino eryeyongera buli lukya. Bano nga bakulembeddwamu Dr. Twaha Kagabo Muzeeyi akiikirira abantu ba Bukoto South mu disitulikiti ey'Erwengo agamba nti abasawo abakugu abamu badda mu butembeeyi ate abalala olw'okulemerako ne bagenda ebweru wa Uganda okufuna emirimu ne balekawo bannayuganda nga bafiira mu malwaliro. Tukakasa nti tumaze ebbanga nga tunyonyola gavumenti okusooka yalemererwa okuteeka ssente ezimala ku budget. Kitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna kiragira nti at least mu budget y'eggwanga yandibadde ebitundu 5 ku 10 byonna ne bigenda mu byobulamu, naye gavumenti yaffe yalemererwa kuva emabega nejjanga etunuulira ebyobulamu ng'ebigiryako buli ssente. Naye nkakasa nti weewaawo obulwadde bwa COVID-19 wano bututta abantu baffe n'ebirala, naye era butuwadde ekyokuyiga ne bukakasa gavumenti nti ebintu bye tuzze nga tubagamba namba emu abasawo wano mu Uganda abasawo basoma, abasawo bakola bulungi, era olaba nti ye export emu kuzisinga mu by'obusawo mu nsi yonna ne mu Africa basawo ba Uganda bakozesebwa. Naye bonna basomye bali wano naye tebalina mirimu, n'otuuka mu malwaliro nga amalwaliro tegalina baddokita. Dr. Kagabo Twaha Muzeeyi asabye gavumenti okwongeza ebyobulamu ensimbi mu buli mbalirira. Hamidu Mutasiga yatuleetedde emboozi eyo. Ekibiina omwegattira ebibiina ebirwanirira eddembe ly'obuntu wano mu Uganda ekya Human Rights Defenders Union kitegeezezza nga bwe kigenda okutandika okukunga bannayuganda bonna batandika okusaba eddembe lyabwe n'okulisaamu ekitiibwa. Mu kwogerako ne bannamawulire mu kibuga Kampala ku Katonga Road, omu ku bava mu kibiina ekyo Nana Namata mu Afrika Mbalikiwa agambye nti waliwo ebintu ebimu ebitatambula bulungi mu bitongole bya gavumenti ate gavumenti n'etafaayo ekintu ekikosa buli muntu ali mu ggwanga lino erya Uganda gamba ng'enguzi n'ebikolwa ebirala ebitali birambulukufu. Olunaku olwaleero nga 22 Ogw'omusanvu tuvuddeyo mu ngeri y'okujjukiza gavumenti nti bannayuganda bwe baakaaba nti abanga oxygeni yalagawa, ez'ebitanda b'emalwaliro zaalagawa, abazira kisaze bakuŋŋaanya zaalagawa, Bungereza ze yatuwa zaalagawa, Abamerika ze baleeta omwaka oguwedde zaalagawa, ababizinesi bannabizinesi mikwano gyaffe abayindi nakize baleeta zaddawa. Mu ngeri ey'okubanga abaddibwamu twalabye omukulembeze w'eggwanga ng'ayongera mpozi Kisanja omukyala bannayuganda gwe basaba permanent secretary wa Ministry of Health gwe basaba nti alekulire olw'okudibaga olw'okuleetawo emivuyo egireetedde bannayuganda okufa nga tebaweereddwa mu kisagulwana. Munnayuganda okugenda mu ddwaliro n'abulwayo ekitanda nti oxygen tali aba afa taweereddwa mu kisagulwana gulwanyisa COVID. Twavayo ne twogera ku bintu engeri ey'obusosoze gavumenti gye yali evuddeyo okwogera ku kusapootinga bannayuganda abali mu lockdown. Ne tunokolayo abaana abali mu masomero abali ku intaneti abasoma ne tubinokolayo ebyo byonna. Ku nsonga ey'okuba ababaka ba palamenti obukadde 200 okwegulira emmotoka yagyogeddeko bw'ati. Ogambye eggwanga nti focus tugitadde ku kulwanyisa kirwadde n'otuuka n'okuggalira abantu abakuga nti tetulina kyakulya nga tebalina pulaani yonna gy'obateereddewo. Naye wakati ng'oli mu kukola ebyo mu kusaba abantu abaggalira eka emisolo emipya obaleetera n'obalaga nti MP eyalondebwa abantu bennyini abali mu kusula enjala omubalira obukadde 2 ba MP 529 teekako ba minisita 81 tebadde focus yaffe naye tetulema kyogerako obwo bwonna bujoozi na kulaakinga priority oba obutakulembeza kisooka mu kiseera kye tulimu. Ekonomi eri mu kugwa, ebyobusuubuzi bigudde byonna, okwata obukadde 2 n'obuwa abantu nga mulimu n'atagulanga kagaali. Kemba Hope yatuleetedde egguliro eryo. Oluvannyuma lw'akakiiko akalwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi okuva mu makago bwa pulezidenti okukwata abasawo n'omukozi ku ddwaliro lya gavumenti erya Kawempe Referral Hospital ku nsonga z'okubba eddagala mu ddwaliro ne balitunda, ekibiina ekitaba bannansi ne ba midwives ekya Uganda Nurses and Midwives Association kivuddemu Omwasi ne kigamba nti kivumirira ebikolwa ng'ebyo ebyonoona emirimu n'ebigendererwa eby'eggwanga lino.
Omuwanika w'ekibiina ekyo Anet Birungi alina byategeezezza bannamawulire. Tukyagezaako okulaba ne poliisi n'abalala bonna abali concerned. Kituufu ddala abasawo bano babba eddagala. Kubanga bwe twagezaako okwogera nabo bagamba nti ebintu bino by'okubba eddagala era tebaali babawaayiriza. Tugamba nti singa omusawo bamukwata nga abbye eddagala erina okuwonya omulwadde, ezo ensonga tetugenda kuzigendamu ngaffe ngaanansezanirwezinyuno okudifendinga abasawo awo. Hakim Mubiru yatuleetedde emboozi eyo. Abantu abawangalira ku kyalo Tagga mu disitulikiti ey'e Lwengo bali mu kiyongobero oluvannyuma lw'okugwa ku mirambo gy'abatuuze bannaabwe ebiri nga gisuuliddwa mu mimwanyi. Munnaffe Sozi Beni yalina ebikirako awo. Abasajja bano babiri battiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero okusinziira ekyalo kino agambye nti battiddwa wakati w'essaawa 2 ne 3 era nga ku bano kwabaddeko Kamanda John w'emyaka 48 ng'abadde musuubuzi w'amatooke ate ne munna tataba kutegereza mannya ng'ate na muzi omukulu nga 3 okutula kwa 35. Ono nno Kabanda John mutuuze w'ebigando Nkoni era nga yabadde ava Nkoni kutunda amatooke ge bw'atyo kirabika n'agwa mu mazibu ne bamutta mu bukambwe. Bano ababiri olwamaze okubatta abatamanya ngamba ne bawalula emirambo gyabwe ne bagisuula mu nnimiro y'emmwanyi. Emirambo mu kiseera kino poliisi emaze okugijjawo n'egitwala mu ddwaliro okwongera okwekebejjebwa. Wabula bba abatuuze aboogeddeko ne SPFM nga amaziga gabayitamu bagamba nti basobedde kubanga obutemu bususse mu kitundu kyabwe ate nga poliisi weeri naye tebamanyi ani ayinza kubayamba. Ye ssentebe Zaidi Kasa agamba nti nagenda kutindiga agende ku disitulikiti ategeeze abakulu Ettemu engeri gye liyitiridde era balisawamu amagezi. Mu ggwanga erya Mali batandise okunoonyereza ku bulumbaganyi obwakolebwa ku mukulembeze w'eggwanga eryo Assimi Goita. Kiteeberezebwa nti Assimi yalumbibwa mu muzikiti omukulu ku lunaku olw'okusaala Idi Aduha ng'eyamulumba yalina akambe wabula Assimi Goita n'asobola okusimattuka obulumbaganyi obwo. Ssaabawabi wa gavumenti Bourana Kaliba Konote agambye nti bakyanoonyereza ku bulumbaganyi obwo okuzuula ekituufu ekyaliwo. Goita okufuuka omukulembeze w'eggwanga erya Mali yajjako abakulembeze ba Mali babiri ng'eyasooka yali Ibrahim Boubacar Keita ono yamuggyako mu mwaka oguwedde n'oluvannyuma n'ajjako Bawandawa oluvannyuma n'alyoka atuula mu ntebe y'eggwanga eryo.